Okweri omuguju wa bweru wa kooti nga Kizza Besigye kyajjazibwa ey'eruzira bategezezza nga bwe kitali kya bwenkanya omukulembeze waabwe okwongera okutuntuzibwa. Wano bano ekiddiridde kutambuza bigere ngeno bwe bakoloobya ennyimba ng'akamu ku bubonero bw'okwolesa obutali bumativu bwabwe. Wabula mu kaseera mpaawo wekaaga ab'ebyokwerinda nga babagalidde emigemerawala wamu n'emiggo babasazeeko ng'enjogera y'ennaku zino ne bakwata abawerako. Wano ekiddiridde kubadde kwezooba wakati wa munnakibiina kya FDC Ingrid Tulinawe ng'ono abadde yeesomye obutayingira mu mmotoka ya poliisi. Bring your vehicle. You go inside here. Don't hold my hand. No, you push her. Pull her. Let her go. Don't hold my hand. Then you take her. What are you negotiating with her? You police ladies, you are failing us. Oluvannyuma poliisi emusinzizza amaanyi ne muyingiza mu kabangali yaayo wabula ng'onaaganya okutuula n'omusirikale yenna era ng'oluggi lw'akabangali ya poliisi ono abalemesezza okuluggala. You sit inside. Where are you taking me? Where are you taking me? Jen, I don't want to sit in your car. What have I done? push them. You sit there. Oluvannyuma aduumira poliisi ya Kampala n'emirirwano ey'Amaserengeta Siraje Bakaleke akakasizza okukwatibwa kwa Ingrid Tulinawe ne banne n'ategeeza nga bano bwe bagenda okuggulwako omusango gw'okukuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka.